zaabwe tezituukanga ku basawo ze twayisa olwaleero bakugambe tunuulira parliament gy'oyita ejjuddemu embizzi ate olugira nti embizzi zituyambe okutuyisira bino kati balondirawo mbizzi anti kati bwe babayita buno obuvubuka bwe baagula bu buloga ku social media nti ezo mbizzi abaka mu parliament kubanga oli akugambye ndi kankuugule kwalina eggwanga lyakuwuddiisa osanga n'omukulembeze naliko eyo mu kyalo ekyo ekimu egingi essemuto wane essemuto nensanga omukulembeze essemuto gwe balonda emyaka 5 ku bino bye balonda mu gundi naye teyakomawo yakomyewo mu bululu n'atandika okubazanyirako obwo bubadibadi ebisemuto walinga bamulonda emyaka 5 teyadda n'agenda n'alya n'abungeero n'ajjula olubuto n'abwegera kati yakomyewo azanya bubadibadi bwa bululu gwe bw'obanga tolina bwongo kutandika kuziga bazanya bubadi nakuzanyira ku bwongo era omufere n'akomawo n'akutuuza nawali gwe walonda omufere n'adduka n'akoma mu biseera byagulu n'afuna n'ebiro ebiddamu okukutuuza n'otuula wali gw'obaako ekikyamu era y'ensonga lwaki ffe tugamba bannansi nti pulezidenti bw'aba ajja okwogerako gy'alinalabye mumukubira amasimu agali selected mumubuuze olyogera ddi ebitukwatako zino emmotoka z'osaba zi pick up zigenda kukola ki zigenda kutambuza balwadde zigenda kutambuza mmere kale kankuwa ekyokulabirako mukyala wo bw'alwala nga muleetere n'abayunula mukyala kajina n'abakampuni ya Angola ne bateekako omukono ekkubo liibwe kolas nemuwulira nemugamba nga programu zimuga naye programu zennakuwa nga zitambula of course bampulira n'okumpulira abantu baayo mukyala we Jovia Sale nze omanyi programu obuzibu bwe nnina nze njagala nnyo omuntu atambula n'ebitambula nze tosobola kunteeka mu siyaasa n'ondekaawo era nkugamba bw'oba tosobodde kukola osanga tolina busobozi nenkulekaawo nze nenkola kyensoboddeko okukola naye sisobola kubeeraawo neneeziribanga nenkulinda bo kye batajja kwekwasa nti akasajja kalutamaguzi kaali tekatukize olwa ne President Museveni bwajja ndowooza alabako ku bifaananyi nga bantaddeko nti Lutamaguzi President Museveni yamuguze lwe yajja eŋŋoma nemukwata bwe nti mu ngalo nemugaa tuyise Luganda eno gye walwaniranga amakubo gali bubi eno bo baakukola ki ne we yajja okugaba ebyapa ekirema kyekimu kye namujjukiza nemugaa nti naye basajja bo nga batwala ebibanja by'abanaku basajja bo nga beewaana eno naye kakati pulobulemu eriwo era ku ekyo kyemmalizaako abantu baffe bababbako ebibanja kuba bafala kati pulezidenti yayise ekiteeso n'agamba teri muntu akkirizibwa keebe kooti kukwata ku byakibanja kyonna mu budde buno obwa covid oba obwa korona naye osangayo fala luli najja n'ayiwa buloka nga bamutunuulira butunuulizi omulembe gwa leero bw'oteerwanako ofa bufi bw'oteerwanako omuntu n'omulaba ku kibanja kyo oyimukirawo kwogenda n'osanga obusijjasajja eyo obumunga keewaga n'obuuza kana akasijja kabeerawa mbono omukozi mu gavumenti n'obuuza kana akasijja kabeerawo omulimu gwe baamuwa gwakubattako okola mu gavumenti ogire eno wange kati waliwo n'abantu b'omukyalo bafala bw'alaba ayambadde ku bikooti bya busirikale n'amutya nnyo oyo yajja kunkuba ekyasi baagawulira gaavuga n'atandika abantu b'omu byalo twongera okubakubira omulanga bwe mutaaveemu bwafala ebibanja babitwala nze n'obulyo bwe nakasongola ze wa Lutamaguzi amuyambe oweruwera ze wa Lutamaguzi n'olaba n'agabuuka gakanyama ne lolize baliyambe n'olubuza ababasengula benkanawa nti abazze wano omukaaga simanyi ne batandika okutiisatiisa n'obabuulira n'obagamba nti ne bw'okyama ku kiyumba ky'enjuki toviirayo awo bakirizi kubojja nkubuuliddeko ne bw'okyama ku kiyumba ky'enjuki ogenda naye waakiri ekufumitayo akatono n'odduka n'olaba ku kizimbe ku ttama lyo n'omanya nti nabadde ennumbi enjuki naye n'osanga omuntu ali wali eri yeekubagiza bantwala gano agafera agabbiga ettaka agakizudde nti ettaka kati mwe muli ssente tegasobola kubasonyiwa nga temwefuddeeko era nze ennaku ezo nali ndi mu nnimiro nkubuuliddeko minisita we yaŋŋamba namuganza nti simanyi afande jeno eri tumwine yakubidde DPC we Nakaseke akwate omusajja abba ekibanja ky'omusajja gwe bayita mugamba namugambye ebyo byakwekubagiza mugende mukwate obusajja obwo mubuteeke mukomera bwe muba temubukutte toddayo kuba simu zange onalebo minisita namuganza bw'oba omanya akasajja akabba ettaka ly'omusajja mugambwa ng'abadde okuva mu myaka gya 5 mwena
bakama bamwe ne bajja ne balwanira mu nsiko z'abantu eyo kuba okimanyi ffe mu Luwero twayango ffe tusembye obutafuna mu gavumenti n'otuuka Nakaseke n'olaba ne bakukaabira buli lunaku nayikonto zifuuse amazzi abantu banywa bubi amazzi amakubo gali bubi n'abaazirwanako nakubuulyako omusajja yakweka Jeno Kaleekyezi Kayihura oba akyaliyo omusajja watu Jeno Kaleekyezi Kayihura tetumanyi naye oba akyaliyo nga akyali eyo muneera kyetugamba nti amaanyi tegakirana nseeno tugiryako makulu omusajja yakweka Jeno Kaleekyezi Kayihura ne Jeno Otafiire ali outside z'ekapeeka bayitawo balatira bamuyita mubiru bwe twagendayo ne Jeno Kayihura era kubyettaka nga abantu sijja bakaaye kubyettaka namugamba taata okyaliyo wano we nasulanga namugamba taata akyaliyo namugamba ngidde ennyumba ne bakuba mu ngala abatuuze ne bawaga ne bagambye ebintu by'abana abasajja omala kukwatako tebazimba ate baali bagisimbye ne buloka tezayira nkugambye yadde okuliwawo kawirubaalo k'omusenyu kakati ati nkubuulira ng'akyaliwo mu ofiisi ne mujjukiza nti afande Jeno Kaleekyezi Kayihura kubanza erinnya lye nalimalangayo ne mugamba afande Jeno Kaleekyezi Kayihura ng'omusajja gwe wawe ennyumba gwe wasulanga wano mu nnyumba ye mubiri we webbalaatira ng'ennyumba ye tagifunanga nangamba ti ebyo ngenda bikolako sima biyita mitendera nenda mu approve ne bwabanga gavumenti nga bw'omanyi ebya gavumenti biyita mitendera naye ku bugagga bwe mufunye gwe tosobola kukwata kuba Jeno Kayihura oyo mukwano gwange y'omu ku basinga obugagga mu Uganda tosobola kukwata yadde miliyoni oba 5 oba 10 n'ogamba nti omusajja ono yatukweka ne tusulanga wano we ne tulyanga emmere omusajja yalinga avuga bbaasi oyo mubiru ne kamuddizeeyo kwolwo olunaku yali avayo yamulegerayo $5,000 namugamba nywamu ku kasukaali naye waziraba otya nga zaali mu bbaasa saati yamuwera mu bbaasa zaali kyenji lyali zike wano natwala abakulu abo ku byettaka era nze nabeerangayo nkugambe yamuwa $5,000 zaali za kyenji keetaano kawamu keetaano kawamu so kyembadde njagala okugamba basinga tebalina wiru oyinza okumulaba nga alina obugagga bungi naye nga abantu b'omu kitundu si ye issue ye kati nga boolaba wali Jeno Sale waliwo kye yaŋŋamba yambuulyako olulala nti naalibadde nyamba abantu bawano mu nkulaakulana naye tebalina kapasite ejja wano okuleetera puroguramu bajja mu byabibozi gundi tukoze tutyo okumutema enteeka gundi tukoze tutyo okumutema enteeka waliwo n'omukyalo omundowooza namubagambako naye mukyalo ali awo abyafuza aluddewo eyo waffe mu kitundu bwe bagendayo emabegako eyo namugati ekituleese wano Jeno Sali Musale nze nafugako wano ebbanga ddene ne bba wange naye muleese wano naye njagala afuge n'atunuulira abantu nga they have been in power for many years tebamuwayo puroguramu yankulaakulana gwe n'ogezaako okulaba nti osikaasikako ekiregeeza naye temumunenya nti ab'omu kitundu mwe mukyaganya omuwe waliwo pasenteji y'okumunenya ye ng'omuntu ne pasenteji y'abakulembeze ababadde okuba abasinga bagambanga mu gavumenti tebakonkona naye ng'era bwe walaba ne pulezidenti bwe yayitako emabegakaawo tetuganye abamu babadde tebabajjukiza nga babagamba mu gavumenti tebakonkona naye naawe okwatibwa ku nsonyi n'ogamba bano abantu abatukweka ne batutuusa ku samuli gwe tulya kuba sibumbabuulirako abasijja balina amakutiya ga ssente mu mayumba abasijja balina amakutiya ga ssente ne basalawo nti ssente ze babafumbisanga enku kisoboka naye okuddizaako obuddiza kubali abaakwata mu struggle abamenyeka ne bawaayo obugagga bonna ne bawaayo abaana baabwe ne bawaayo ensuku zaabwe ne bawaayo amayumba ne bawaayo emmwanyi zaabwe ne bawaayo obulamu bwabwe ne bawaayo buli kimu kyonna ne bakoma ekyo kibadde tekiriiwo naye nze mu kusebo kyemaliza ku Jeno Sale simunenya tubadde n'abakulembeze ng'abamu bazaalibwa mu Nakaseke omwo mu gavumenti balina ebifo binene ng'ewa pulezidenti bakonkona naye kye baasobolanga okwekonkonerayo nga kibeera mu maka gaabwe ng'abantu ba bulijjo basigala babonaabona era awo ssebo nze namuba puroguramu teweekwasanga ssebo mukulu mukunja nti oba Lutamaguzi Jeno Sale yaliwo namuwa puroguramu zonna ne mugamba nga kino kiri ne mugamba nti nze newakubadde tetukanya mu byobufuzi naye no puroguramu ngikuwadde etambula etya naye gwe nagiwanga ssebo oba sisuubira oba aliyamba oba alijjukira oba yeerabira naye era ssebo namujjukizanga neeno leediyo kati ajuli osanga enkeera asobola okubaako kyakola kati kino kye mubuuzizza NSSF challenge
kusomozebwa kunene nnyo. Nze ntuula kakiiko ak'ebyensimbi aka palamenti akali mu kugenerating etteeka lya NSSF oba amendment enkyukakyuka mu tteeka lyayo. Naye kye nazudde sente zino zirabika abasijja baazikozesa kubanga balina kaneemu kanabbiri. Luli we twatuukayo ne baminisita nga baagala kulwana bulwani minisita w'ebyensimbi n'owagenda oleba ng'agamba mbu sente zinakusiga ministry ye. Ow'ebyensimbi ng'agamba president yawandiise ebbaluwa ziveeyo zigende mu ministry ya finance. Ffe ng'abamu abamanyi ku kitambula twagamba nti oba ministry ya genda kuba yeerimu leba yebadde yerimu abakozi lwaki sente zaabwe tezisigalayo. Kati kuba emabegako eri baali bagambye nti sente teziriyo ne tubagamba nedda oba zonna teziriwo mubaweeko 20%. Managing director w'NSSF nakkiriza oba pressure yaliwo. Kakati nagenza okulaba secretary to the treasury mu kahanizi nga naye azze ali ku parliament abagamba mbu ebyo mwogerako ebya sente z'NSSF nga teziriyo. Mbwe muba mwagala okumanya economy wegende mu limbo gye baziika abafu efe mukwateeko ku kintu ky'NSSF kyonna. Nkugambye nti sente baazijja ziri mu byabwe birala nnyo. Twatuula ennaku ezo ku tteeka lyaffe erya palamenti kuba tubadde nga tugamba abantu ti bw'oba olonda omubaka wa palamenti londa omubaka wa palamenti anaayimirawo ku lw'ensonga zo. So naakuwadde obusukaali obusabbuuli n'obulabula bwe babawa oli n'osanga omusajja omukulu ng'awunza olw'50,000 oba olw'akatwalo akamu ng'olowooza kagenda okulyako emyaka 5 akatwalo. Ne tubagamba nti omubaka wa palamenti bw'aba tasobola ensonga zo mu palamenti mwerabira amateeka amalungi. Ennaku ezo bwe twatuula mu komiti directive nti nako obungi ku komiti kati bwe mugenda okuteesa ku nsonga ne mugiwanikirako kuba twakitukkiriza emyaka nti abantu bonna abasavinga without discrimination bonna awatali gamba mbu at least olinga savings emyaka 15 bonna kubanga it is their money ate it is a crisis time etabeerangawo bonna buli omu at least afuneko 20%. Bw'oba at least nga 20% eganye at least bafune 10% ku sente zaabwe naye nga bonna bafunyeko nene buli option gy'oleeta nga bazanya pingipongo bwe badde nagenza okukizuula. Etteeka lino ligenda kubanga etteeka lya minimum wage. Tulyajja mu palamenti neŋŋamba abantu nti mwe muli mu kuzanya teryasobola kuteekawo minimum wage mu Uganda kubanga twali tutaddeko omuliro mungi. Onale gundi w'abakozi akiikirira abakozi n'aliyimamu omutwe neligenda kati president yali tulisayininga yagamba Uganda terina sente ku minimum wage. Ne tukoma ne tumuzuukusa nti wagamba etteeka liri ebbago ligwedde president yasigadde okuteekako omukono era buli kimu kyonna kiwedde. Omanyi bannayuganda bakyamuukirira nnyo ne bakuba engalo era minimum wage eyise kati egenze wa president tubagamba nti bali mu biro byabwe birala nnyo nammwe muli mu biro birala bali mu nsi ndala nammwe muli mu nsi ndala. Era n'essaawa ya leero kino ekyeNSSF sebo nze Katonda yanyamba n'esisoma busawo kubanza omuntu ne yali badde agenda kufa n'ali mugambye nga nti Seruganda ogenda kufa abasawo bali myagumya agenda okufa mbojja kuba bulungi. Nze n'ali badde nkubuulirangawo nti Seruganda ogenda kufa oba weeteekateeka n'okola ki ne weeteekateeka. Nze ng'atuula ku komiti eno okusinziira kyendaba ekigenda mu maaso n'okusinziira ebiro ebiriwo n'okusinziira ku ekonome yaffe bwendaba efaanana kubanga buli bw'oyogera minisita wa finance ogenda okulyanga singa tuba tujjeyo buli kamu mu NSSF ekonome egenda kufa. Ngamba munnansi kola kirala era sebe mukulu mukunja naye ajja tinaka mubadde musuubira tubadde twakubye dda pulaani nti sente y'NSSF egenda kuvayo mu biro bino gyerabire. Nga bwe twabagamba wali ku kasente akabadde kayita twagamba abapoliisi nti abapoliisi muli eno muli ku birala naye akasente kammwe aka covid bagenda kalya. Olwaleero abapoliisi abajja balipootinga ku palamenti akasente kabwe ke baaba wa aka covid aka corona bakakuba ku mutwe abanene. Era teriwa abamu babawaako 5 be bakwatibwako ekisa naye nga ffe sente twaziyisa buli bwa poliisi abadde mu operation afune sente ze ne tuziisa nga palamenti zabuliraawo. Najja nenkubuulira nti nazaabeerosi ezaba ba RDC zetwabayisiza 55 millions ne tubayo ne 18 ez'amafuta nabo bafunako 13 ne basigalire. Era olwaleero RDC bw'omugamba lwaki wabeerawo case bakati case zitandise okuba ennyingi mu district levels
nga wawulidde kesi eziri Masaka eziri eggulu n'ogamba tuwakyala disi takolerawo reaction nagamba nkozesa eki naye nga ffe ssente zaabwe twali twaziisa n'otununya ne ku zino ezikuŋŋaanyizibwa mu senta nezo tezituuka so ffe nga bannayuganda tulina okusooka okutuulanga awamu ne twebuuza twagala kitukifunye tutya mbagambye nti bwe muba musuubira kasente ke NSSF muloota muzuukuke nze atuddeko wali erindabye bigenda mu maaso waliwo pingipongo politics yate tusinkane pulezidenti ate ffe mwatulonda tubaga amateeka yali badde aweereza birowoozo bye naye ate ffe lwaki bye tutuuzanga palamenti ate yalina okubitusalirawo kiki ekirina okukolebwa aweba palamenti eba tekyayimirira ku mugongo gwayo n'olwekyo mwe abalonzi ekirungi tugenda mu kulonda era mwatandise dde okwetegekera okulonda mwebereremu mu nkola y'ensinga bwegamba buli wolonda omubaka wa palamenti ng'omulonze yegeyege naye bwatyo bwatambula buli wolonda omubaka wa palamenti ng'omusumikira ng'era omugoberera ng'era omuwa n'eki ekyalina okukola nga weeteekamu valusi bino tuwa obulabolabo simanyi tugulire ku mwenge tuweeyo kano ne mufuuka abasabiriza mu biseera by'obululu mu kifo ky'okukola ne mumanya nti kati katukole tulonde omukulembeze agenda okutuyamba nga tetumutaddeeko bunankananka buno obugundi tugulire omwenge tugulire eki politics n'afuuka business kuba kati mu parliament politics is business era oli tosobola muzanyira ku yajja kukola business n'omubuuza Sseruganda nga sikulaba mu house ku nsonga z'abantu nti nze ndi mu bizinesi zange endala n'abalonzi beera mu abalonzi twagala okubakubira omulanga abawulira biiti lekerawo nga okubira essimu omubaka wa palamenti gw'otaalonda bw'oba omanyi nti walonda omubaka wa kufaanana genda ewooyo naye ate si balonzi b'e Nakaseke munnange tuyambe tuwali olonda weebeereramu ndyati munnange baatubuzaabuza n'obusabbuuni ne batuwa n'obusukaali ne batuwa weebuuze lwaki mu biseera by'okulonda bwe mufunire obwo obulabu lwaki tebubeerawo ng'okulonda tekunaba kubaawo kuba kiba kinyonyi nakyo kimanya nti ono anteeredde wano akatego asobole okunkwasa ekinyonyi ekigezi kiyitawo ekinyonyi kifaala kyekirya ne bakikwasa ku mutego ebiro byakyo ne biba nga bikoze eki nga olwekyo ssebo mukulu mukunja nyongera nze okusaba pulezidenti kubanga otunuulira challenge gye tulinawo nga bannayuganda buli omu kati ali bubi omugagga naye akaaba nabadde ne taata wa zaake honorable zaako omumanyi MP abapangisa abe yangambye emperekeraako wano Lutamaguzi n'ebizimbe mu kibuga abapangisa abe n'abagamba munsasule kuba ebizimbe bino nabiteekawo ku loans ne bamugamba sebo oli musezi fe babadde batakola fe boosaba naye nga baguddewo amaduuka aji mwami butebi omanyi taata wa zaake ne bamugamba ngandi live kuba nabadde nze nina bye twabadde tudiscussingako bya musajja mu Isirayiri ne bamugamba sebo oli musezi fe batakola fe boosaba nabaga sebe ebizimbe bino bye mulaba sabizimbi zange biri ku rent biri ku looni ne bamugamba fe tulina looni naye tetukola ne bamugamba nti n'amasanyaze nego tetugenda kukusula n'avaayo ne kati nkole kikuba omupangisa ne bwona omunyiga talina wakujja ssente pulezidenti yavaayo buvi n'ayogerako boogezi nti mukwatagane nabo ekyo tekimala kuba ffenna twategedde buli muntu ali mu crisis mukunja pulezidenti yalivudde gamba okusinziira ku mbeera omuntu omusindise muzeeyo abaana naye omusomesa ajja kugamba njagala fees omuzadde takola abazadde abamu batandise n'otukubira ffe tuyambako abamu woba osobodde naawe n'oyabika n'akugamba nti ne ssente za registration sizirina kuba ndi waka nga naye akubuulidde nti naalibadde sisabiriza naye ndi waka gavumenti yandooki naye gavumenti egamba bugambi nti banyini masomero musasule abasomesa naye nga nenyini masomero agamba nti n'abasasuza ki nga mbadde sikola fees so twetaaga gavumenti nevaayo mu biro bino abantu bakyali bubi ku renti abantu basula batunula abantu bebuuza kiki ekyokukola tokola naye olina okusasula woosula ate olina okusasula newobadde okolera kuba kati tokola bakuggalawo ekyo gavumenti eveeyo ku looni abantu abasinga boyitako ng'ayogera yekka mukunja n'ajatinaka tulowooza nti balabwe ennaku zino abantu aboogera bokka ku situiti bayitiridde obunjo olaba olyaga oba bantu gabantuge ng'olowooza mulalu naye kumbe looni emuliko nga tumaliriza pulezidenti aveeyo ayogere ku kintu kya looni manye anaatera okujja okwogerako eri eggwanga n'ekyamasannyalaze
amasenyaze mu biru bino n'amazzi gali badde byabwerere gavumenti nevayo walabi pulezidenti wa Kenya kyakoze naleeta no proposal ne mugizalawo era nagiwako ne pulezidenti wa Kenya avuddeyo buli munansi ne bamusasula sente ze buli munansi Kenya buli munansi buli maka bagawadde sente obukadde bwa wano bubiri nabo bafuna okuva ku embassies studies embassy gavumenti ya Kenya yawadde buli munansi buli maka ngaze bwe nabagamba wano nti mu Uganda tuli amaka milioni 8 nendeeta proposal nti president kyokubona abona nemmere akwate emitwalo 5 agiwe buli maka kisoboka kati abaana abatafunye abo tubafune ne special consideration lebali badde bafuna emmere nesebo ne ka district e Kampala kaganya okubuna ne district obulala nabo tebufunanga kintu kyonna ne sente ze twaisa zigende ziyambe ku basawo nazo tezituukanga nenga sente ziba zikoze eki zikuŋŋanyizibwa sebo nga maliriza nsooka okwebaza bannansi abavuddeyo ne bakola mu biro bino bwabeera mu kyalo bw'oba naawe weekubagiza nga ow'omu Kampala nga weekubagiza kuba tukooya abantu abeekubagiza naye nga mulina we mukolera eno emmere gavumenti gyebadde egaba temusuubira nti mwenna mugenda kugifuna ng'era bwe nalabye nga mwesunga simanyi masikisi oba omuntu ne disitulikiti ebbiri zimulemye okuwa emmere gw'osuubire nti eggwanga lyonna agenda kuliwa masiki kwata gwe sente zo weegulire masiki yo obulamu bubwo gwalinda gavumenti okuwa kuba abantu abasinga mwalemala buli kimu mulinda gavumenti ebawe tulinda gavumenti etwe ne muddaawo ne mwekubagiza kubanga mutunuulira bya bufuzi byokka n'abasobola okukola muganya okukola kuba tekinnuma ssebo mukulu mukunja nze nga bwe ŋŋenda mu kyalo naalibadde mu bibooziboozi e Kampala ne nnima ndi mubaka wa palamenti naye gwe muvubuka gwakeera ku luddo mu kasitenseni nga n'omukulembeze wa